Okay, kale atuba ku telefone program ebecha ku weekend na wali kusema official nkwaniriza ngamba nti ogambo te consultant oli bulungi. Tuli wano ku Papa Sport Makindye era nga ensonga ya amalobozi mu kisenge sabula embaga kati wano wakulu koogere musenga kano oh yeah kati ani ya bakati kana amalobozi musenge gali wala ne twaseme kula bonita kitwaleeta kati kanani akongeramu kanombera nyo mubana be makerere nga tuddeyo bridal shower kale kangamba abana abasomye kabo abogera enzungu ennyo buli koyogera bogesanya kagambo oh yeah ne kamayigodi kati nengamba ako kamayigodi kankaleke kantwaleka oh yeah ke kanyanguyira Makerera abana basomeyo abali enkumba abali no someyo bayitayo ku mumbuzi eba mubzi ase kale ekyo kyoyogedde nabo babukozesa nnyo obugambo oh yeah kati bwengana yo kutwala yo musomo ngogwo bampita bambi abana abayizi bampita era mbebaza nnyo kati boogera nnyo obugambo obwo ogeno yanga bagamba oh yeah oh my god kati bakyogera mu biseera ki babyogera nsomesa nze mba nsomesa mbasomesa abaana bawala bweyisa bwoti omwana w'obulenzi bweyisa bwoti topapa oli mu kusoma topapa kulabe kwagala musajja nga tumaze kwekebeza kwagala musajja nga tumaze kumanya nti ddala ali serious agenda kuwasa kuba si buli musajja akugambye nti nkwagala bakitegeeza mulimu azze nga azze kwesanyusa mu bwesanyusa lunaku lumu agenda aleme kudda ate ebyembya kulekedde olubuto kyova olaba bwasinga omaaza bweyongedde nnyo ennaku zino osanga omwana omuto myaka 23 singo maaza myaka 26 singo maaza kati kyova olaba ngezaako okugamba abaana baleme kupapa nnyo nga ffe ebiseera byaffe betwalimu omanyi bagamba omala kwekoona n'ojjukira okola ki okubuuka kati nze nabuuka leeti naye ekizibu bye nayitamu kuba nze nafumbirwa nkyali muto ew'omusajja Masias Kaweesa era musambi w'omupiira yesebo kati ebizibu bye nasangayo nze saagala ate omwana owakyali omuto asange mu bizibu bye yayitamu engeri y'okwefumbiza eyo ng'ofumbiddwa omusajja abakadde tebamumanyi nfuba nnyo okubeera nabo ne mbagamba saagala obeere nga nze so saagala ogambe yesenga gwe nga tewakola bwotyo no nze nkyeyogera ne gamba saagala obeere nga nze kubanga nze nakitukako nakiraba naye kati gwe omulembe gwe muliko mulungi soka mugende mwekebeze n'omuntu ozula obulwadde oba toyina bayina oluvannyuma omugambo onjagala bya ddala tugende eka so sibya bakubulabe kyalayo lwakuba nti okukyala bakusoosowaza ne babanga batwala ebintu nga bagenda okwanjula naye okukyala kw'abantu ekinene nnyo mukaaga baba bana emwe mukyala mu lujja lw'omuwala bataata ne bamanya omulenzi yaani azze okutwala muwala waffe kubanga omulenzi ono agenda ne bakadde be ne bamanyagana n'abakadde naye kati ennaku zino bataata bamama mubalekayo ne mugana emikwano gyammwe ebyobuwangwa bivuddewo so luli okumanyagana okukwalinga kumanyagana kwa munju senga nkusangidde mu kaseera akatuufu mayo mabega ka tulina ka video baali balina kuba wayiriza nti yananyini ka video ne tukizuza si yananyini kaki ka video nengaba ka video sijja kalekeraawo senga abaana kale enguudo nnyingi asobola okuyita Makerere asobola okuyita mu katawuni ke Makindye abaana nga baagala nnyo tawuni y'Ebbakuli nze munnanga abaana bansobedde bazungu ebintu ebyo babijja ku mitimbagano mulaba bu video bwe bayita obw'abakulu gye mubijja abamu kati ate ne mutamanya nti abazungu ababikola bo tebalina ndwadde nga ffe wano oli abeera ku muntu omu okumala emyaka gyonna naye ffe wano obutambuze tulina bungi n'abafumbo benda oba okitegedde kati nze sisemba musajja yenna kukwata ku luguudo olwo olugenda Ebbakuli si lulungi tulina infection tulina UTI tulina Candida tulina endwadde nnyingi nga ffe abakyala ze tujja mu binaabiro ebyo ebyolukale kati bw'ona ogenda ku luguudo lw'Ebbakuli buli lunaku buli muntu gw'osanze luguudo lw'Ebbakuli luguudo lw'osanze n'ogenda Ebbakuli luguudo lw'osanze n'ogenda Ebbakuli munnange muno olwala emimiro olwala muno obuntu bubanga obasooka ngamba nina tenso zinuma ekivaamu nti mambuluga ogenda okulaba nga buzadde muli amasira bansonye n'okwogera ekigambo ekyo muluzungu bagayita batya pass tegolola pass
nkyogera nnyo nti paasi kati ekivaamu kikwetera okulwala obulwadde bwa kansa n'olwekyo abaami baffe mbadde ŋŋamba nti mwe mubirekera abazungu abatalina maanyi naye gwe kakati olya kalo olya ku muwogo olya kakupa olya ku mayuuni olya ku nandigoya olya ku kisebe okitegedde naye ekikutwala ebbakuli ki bunafu bwe bubatwala otwalirize obudde oba okitegedde era nga bwolaba omusota nga gunaamira ensowera gumala gibunya malusu zemanyi nakulira nnyo mu kyalo naye nga omusota gumala kugibunya malusu ensowera gyegenda okumira era nezizinga wali ensowera mu malusu gona nezizinga okakana ng'ezikoze eki emiza akatu kati munnange mwe mwafuuka musota abaana abawala singa nga nkuta tulina wetwagala okkirire wali nkuta abaana abawala bagamba nti tubalemesa obujiji obubeera sayidi zaawo ng'omwana atuuse ku luguudo olw'ebbakuli lwe tubaddeko lwa tabu nedda ekintu ekyo kiva mu kukimanyiira oba n'okona bukonyi ng'abantu b'otandise nabo bakwata ku luguudo lw'ebbakuli olwo otuuka ekiseera n'okola kinookona n'omanyiira ekyo okitegedde ng'omuntu eyemanyiira nti nemanyiiza nti buli ku makya 12 nogenda emmanju n'okimanyiira nti ate n'akawungeezi era 12 nogenda emmanju kikubeeramu kati bano bo abantu abaze batandika n'ekyo ne babakonya esebo kale singa ndooza katugende wali omukulu ono abukyazze akutwale yazze senga wuno mukuwadde ono manyinaze kuva Luweero kali kazigovaawa nze ndi weruweru nze ndi weruweru twala senga gyala ate n'abaana banneetaaga kanzijja mutabani abuna ogaye pesa oli weruweru agoba luyimba n'ogamba ndabira wa saizi yange sembera jangu eno ngikwateko wali ogamba gome sifika nsanyusa okulaba ogamba otya ssebo obulamu mutabani w'amayanja anti ndi wano natandise amaloboozi mu kisenge sabula embaga oya onojja wangamba ogenda oli safaali nakomyeyo nakakoma leero ndi lugogo nga 15 bale mwena mbayita bakwano baffe senga nantumwa bagambye mbuuziza muki amaloboozi mu kisenge gegati ago amaloboozi mu kisenge buli muntu ayina engeri gyagafunamu nyinza okunyonyogera n'ovaamu eddoboozi ddala nyinza okukuba olukokola n'ovaamu eddoboozi eddala nyinza okuba nga nkusala enjala nekusalayo kakanyama neweekanga ovaamu eddoboozi ddala ekirwa ssebo okubajjukiza nti nakuza omwezi 16 tugenda kubeera Lugogo 15 tugenda kubeera Lugogo ne Ssenga ekyokukola mukimanyi mujje musomo mujje mufune degree mujja kudda embala ate muloze nti buli kimu kimanyi mulina bye mutamanyi naddala bamutamanyi kukwata ku luguudo lw'embalala mwattu baluvuga bubi anti nakuza bali muduzimba naye banemba sataddemu neyanziza nnyo tuli luddawa Lugogo akaluwa kakamiliyoni ndabira wa saizi yange sembera jangu eno nze ngikwateko oba yali ategeeza ki joze muzibu no nemwerekereza ebyammwe nemusalawo okujja okupushinga ekintu kino okitwala mu maaso bannange neyanziza nnyo mukama babye musinga okwagala naye nga nkoowoola bannayuganda bonna n'abali ebweru n'abasama abazze tugenda kubeera Lugogo ng'ennaku z'omwezi 15 mwezi gwa 7 bannange ndudde nga neetegekera ekintu kino okumala kumpi myaka 2 n'ekitundu n'olwekyo mujje mulabe kye mutalabanga bwe njogera amaloboozi mu kisenge ffenna gye twava teri atamanyi kisenge abu wava muki mu kisenge saba mukulu wava muki mwenna buli abakamera mwenna mwava muki mu kisenge mwava mu bisenge kati ebisenge birimu ebintu bingi ne bakiba kiri kimu ayise kisenge mwandibadde mujja buli omwatemye ku munne tekigenda okubeera Lugogo kintu kigenda kuba kyanjawulo sirinzeka wabula mperekeddwako abayimbi King Saha Bulaviti omutujju anti mukoneramu wano tusimbudde anti weerabidde kati abo bonna abayimbi nina n'omuyimbi omulala bamuyita ni Luvikisoni
Levikson omulokole oyagambye nze senga nze wendi abaana bangi nnyo zijja kuba surprise ako kama kange abakomedi bakulembeddwa MC Mariachi okuyingira ajja kuba emitwalo 2 gyokka etikiti zifulumye ate mu abatakulira embuto mweno wa gulugulu jija kuba emitwalo 5 gyokka ate mu ab'emmeeza giri emitwalo 5 bannange mujje tubeereyo mujje tunyumirwe siise bafumbo bokka n'abawulu mbayise bannakiyombekedde mbayise abanoonya abasajja ab'okufumbirwa mbayise nammwe abaana ab'obulenzi abatayagala kuwasa abalondo obulonzi amakubo nammwe mbayise mulabe kirungi kyeki kirimu n'ekibi ekikirimu mujje muyige kuli kuyiga bintu bya kisenge anaasigala muli ejjusa ng'enze bannange nze mbayise ndandaba emyaka gimpubidde akawero bino ebintu naatera obbinyuka oba okitegedde n'olwekyo mujje erugogo tusobola okuba nga tunyumirwa ate enkeera walo nga 16 tugenze Mitiyana ate nga 17 tugenze Luweri waffe gyenzaalibwa bannange mujje tusobola okuba nga tunyumirwa ekintu kino tuzimba maka kubanga magumu amaka goonoonese obufumbo buweddewo abantu bakyamanyiraavu muli mu byafuntula bannange mujje mulabe ekibeera mu kisenge ki amaloboozi ago gaaki ga mmese ga minya ga biyenje ga mwami oba ga mukyala ate nga twagala amaloboozi amawoomu ogafunye otya wandibadde ojja Lugogo abunkuddiza akazindaalo obugalo bwasenga kazinkute kamera basingeeyo naye nga akugambye amaloboozi siga mmese siga biyenje siga biku wabula gammwe mu abantu n'olwekyo nsaba n'obuwombeefu bungi nnyo date tugisavinge twejjemu kirimbu nze ndi wa Luweero sikyakalirako Kampala ndi w'Emitiyana sikyakalirako Kampala mulimu abantu abakolamu ate n'entambula bazita jangu wano kuwuma multiple hall ng'ennaku z'omwezi 15 obeerenga olaba show eteekeddwa ku mutindo tetugamba nti ab'Emitiyana ate mwegwera eno nedda kubanga ogwo omukisa weeguli n'Emitiyana okubeera nga senga akola ki ajja nga bwetegezeddwa nyama bandibadde nga bagifumba yokka naye nyama wadde ya nungi naye bagiteekamu ebirungo ne bateekamu obutungulu n'ennyaanya n'omunnyo kubanga ennyama eyo wadde nungi naye bw'ogifumba yokka era tewoomera baki bali kali n'olwekyo titulina okussaamu ate biki ebirungo baleme kubeerawo nga bali mu bya kisenge byokka wabula ate basooka kufunamu ku miziki oluvannyuma tuseeko temwerabira twaleese ebitanda bijja kubaawo ate mujja n'abaana tetugenda gemesa ebitanda tujja kubawo n'ebitanda ebyo bisatu ebigenda okubeerako wali abaana abawala n'abaana ab'obulenzi kweganga nabo batulaga amazina g'ekisaanyi gabeera gati ekiyokeddwa omuliro kibeera kitya nange naawe bw'omukisa ojja kuweebwa mujja kwekola bintu nagantu kwemalako stress tuludde mu busibe ebbanga gwanvu olw'obulwadde bwa covid obwatujjira naye kati ku luno tugenda kwemala goga kusekako kusanyuka nze njagala abafumbo oba mubaddemu okunyiigagana muli mu lusirika mujje mwembi mujja kuvaawo ng'olusirika luweddewo mu maloboozi mu kisenge nze mbayita n'essanyu bannayuganda mujje tubeere wamu mujje tunyumirwe mujje mufune ku bigambo abamu basenga bamwe nga tebabibawangako naye mujje gyendi musobole okuba nga mufuna ebintu bingi nnyo bisobola okunyweza amaka n'ebisobola okubeezaawo nga ggwe omuntu ng'oli omu ogenda okuyingira mu kintu ky'obufumbo ng'otegedde nti obufumbo bubeera bwe buti ne bwe buti si baana bawala bokka n'abaana b'obulenzi ate naddala mu abaami muli bubi mwandibadde mujjira ddala maloboozi mu kisenge Lugogo ne tusobola okuba nga tunyumirwa ekintu kino mujje muyige ate nga bwe museka okuyiga ate nga bw'oseka kwegamba kigenda kuba kikambwe ennyo nze mbayise bannayuganda mwenna sisosodde okubyedda ku myaka 18 mujje twekola ebintu n'agantu anaasinga okwekola ebintu ku stage emitwalo aga 5 getugenda omuwa naye nga mbasuubiza tugenda bakolera ekintu ekiriyo ekintu ekinyuma wanjisebo ngabyekola n'omwagalwa we obogena namufunya gwabyekola na agenda kuba na mwagalwa we twafunyeyo ziba kapo nyabo si kapa kapo zigenda kuba meka 3 ezigenda okubeerawo okwekola ebintu bannange mujje bannayuganda siina kirala kye mbagamba nze mbayita n'essanyu lingi nnyo mbalindidde bambite mungi wamulekwa wammwe temumanyi tunafiirwa maama ne taata bambi mbayise mujje tubeereyo tunyumirwe mujje twekola ebintu n'agantu webale nnyo webale ddala senga Justin nantume basenga abalala mubawulidde senga zikulana bahagi ne bahajati nga toyogira mami
Oyo wansonyi. Senga tulinayo bakojja. Bakojja nabo tujja kuba